ayinza okujja mu kyalo bw'akola n'oba kibukana na Yesu yole akuziza Yesu wadde bw'akumatuma ng'ali mu Kanaana kinana kino kikulu ogiire wagula duuma mu kyalo minzaani ye eriwo epimye eyabale eguze epimye Kanaana 2 watiika eno mu indasitule Kanaana 3 kweyongere ku 10 anti amaana oweesigwa n'amazima buliikoba nti bw'otunda wano ne bakuwa bw'oba olina esimu yo gwasuubwireku mukubira esimu ono asese odi ebintu bino by'okusuula bizibu ayenga omutegeire tomutegeire kitegeeza toguze ku muntu mulala bukyawo seeka Allah akutere mubaraka yes ani gwananoonya buti kubanga singa oba omufuni omuntu oyo ng'omufuni eiteeka likuba kumukubira simu oyo eriyo ebintu by'obusiraamu nga bizibu kiringa ebintu tunasoma kwano kutapiki y'ebintu ebironda ebyo alokutwa letulonda oyagende mutwalo gaziraaliwo wakola oti abasinga bongi alhamdulillah aje yawayana kupana nali bubi ai Allah no mbandi yawo yayeleta riziki ageta riziki gafula basebe teba riziki kubanga Allah alagira kugiranga omwaka mulamba bwe watosobola ekyo gibite Allah olakola Allah watosobola okugiranga gibite kusebo obufunze tubabanga tobategeere la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha londa ko kimu ku bibiri iwogeziza ko kyenzo okubanga oyo yebali ayoza ojja kutandikira ekimu ku bibiri eizo okugitolamu wagisadaka ampali empera sabi Allah subhanahu wa ta'ala adikuwa ageni bali oligitegeera oba okuliisa mbamulekwa mathala ekyo nekisinga obulungi kugitola mu maali yo kubanga eyo maali esigala nga tiyo iwe oguze kilo Kanaana 2 atuuse n'apimya Kanaana 3 bw'obanga bano bakayisa kuba oyinza okuba oti mwire mu minzaani misikini bayinza okuba nga bonna balikola ki abali kufiirwa obanga bonna bali kufiirwa leetayo ku minzaani eyindi yona ekobe Kanaana 3 oba aliwo obusobozi nayo okusabira ekobe Kanaana 3 kalaasi kiba kitegeeza nti obuzibu buviire kati emaali eyo ekisinga obulungi kugitoola mu bisaddaake ogiriise abeetaavu aye bw'oba weena ng'olimu etaavu kitegeeza nti awo nga bwe tubona ewa Lukutwa esente n'embako by'okulonda singa odiranga omwaka oba ekintu kyonagenda kyolonze n'okiranga omwaka ate tokirangira mu nnumba yo okuba oti wallahi nawandika ekirango n'akitimba aye ng'otimbye mu kikomera kyo eiteeka likaba kikitimba ku butale ku misigiti yani public what places eyo neiteeka omwaka bwe gubitawongeza edi yoli edesente nebatufuuse lido ekirizibwa okulikozesa so nekyo aye singa ebaayo kabiri aida baada sana oluvannyuma lw'omwaka nti bannanze daali dange aye nali dango akuŋŋanja ku luya ku kyeyo ajja okwira nga bamukoba ati eryo sente baalanganga wano bw'aida n'akoba ati sente dange yakulaga ebiraga kedide odimuwa werenga babise myaka 3 aye ekyenkoba okudikozesa
olina kulikozesa nga babisemu akamulamu. Ogwo omusomo omukulu kedda Katonda tugusomeseeku, kubanga eriyo ebirondebwa nga bivunda birina amateeka gaabyo. Omuntu olonze kiibo 8 olaba yali kutambula kiibo 9 kyagwa, oja alikolera kyona alanga mwaka. Amateeka agafuga okulonda enkoko, kuba toli mulunzi wa nkoko, oja alikolera ki? Tudaguleetako gwe inshallah omusomo ogwo abantu bategeera amateeka agafuga allokupa. Naam, kale haji nekyo bwoba n'obwetaavu oyo olijja kugikozesa iwe wazza buzibu, aye ng'ekisinga bulungi ku saddaaka. Naam, n'oli kubuuza bano oli. Naam, sheikh.